Bano be bamu ku batuuze okuva ku byalo ebisoba 30 abawangalira mu ggombolola y'e Kayonza Ebbale mu disitulikiti y'e Kayunga nga bakungaanya okwetaba mu lukiiko olwayitiddwa Aida Nantaba ng'ono ye mubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kayunga akawungeezi k'eggulo ku kyalo Nawankonge okusala entotto ku butale bayinza okutaasibwa ku kibbattaka ekiboolekedde. Mu lukiiko luno abatuuze banjulidde Nantaba okumu ku kusoomoozebwa mwe bayisiddwa batamanya ngamba bano abagala okubabbako ettaka lyabwe nga bangi ku bo kati ndiri baagikuba mu nsiko okwetegula ekibabu. Ne bagamba gwe kennyini nti twagala tuguleko ki ekibanja. Ne bagamba mbawulire nti okungulako ekibanja sigaanyi okujjako nga muze nga ne ssente zimumpa nzikkiriza bwe munaaba nga muze ne miliyoni 5 buli yikka nja kubawa naye bwe muba nga tebabiiwo okwekyo sirina kibanja kye ngenda kola ki kubawa. Abantu abaga nti bagwa tetubamanyi tetwalabanga nako tetunga gye twazabyeko nti ono yeekusa ku ttaka eryo okujjako okulya nti babasenda. Bamusiga nsimbi bano bategerekeseko eryakamukamu okutulugunya abatuuze bayambibwako poliisi ko n'abakulembeza abamu ku byalo. Nti bwaba bajja okujja wano tebayanja wakyama toka tolewule twakira zirima fwe tubabuuza mwagula kwani awo bajjayo mundu tubuuza tuzine mu lutalo kati bo nga banaabakwata bano babalumba mu budde bwa kiro nga beebase ne bakozesa eryanyi ne babakwata nga bayambibwako abakulembeze ku kyalo era bamu ku bakwatiddwa kwe kuli gwe tutegeddeko nti ye Mawerere, David Didide, Nixon Kalule, Lutu, Anthony Baiti n'abalala. Bamundu ogwo bakusonseka mu kaguli kano koyingirizamu omukono ng'oggalawo munda ne bakamenya. Kati bwe nalaba bwe nga mukyala akole kyaggulewo n'aggulawo. Sajja bayingira mu nju bantu 6 nga bonna balina ki mundu. Ne mbabuuza buzibu ki nagamba tolina kyoyogera. Zaali ssaawa nga 7 gw'ekiro omukyala n'anzuukusa n'agamba buli abali ku luggi mba nkyali mu kitanda ne bakuba oluggi wakati wakati ne bakukuba nga nkyebase mu ddakiika nga 2 nga bagudde oluggi nga bantuuseeko mu kisenge. Bagamba nti ng'oggyeko poliisi okubakwata mu budde bw'ekiro babateekako n'empingu nga n'ensambagere kwe batadde yogayoga ku CPS e Kayunga. Nyambala empale n'essaati bagamba kanyambale nga tubangana okwambala engato naye ngamba no dembe gya muziki gyoki nyambale engato bangana okwambala engato. Awo bansitula ne bateekako akabangali maama n'ajja n'akuba enduulu nagamba mukadde tujja kukuba maama n'adda eri ebbali taata n'ajja taata budala nagamba omwana gwe mukuba akoze musango ki nti jangu enkyeka Kayunga. Mu kwogerako eri abatuuze bano Nantaba abakubiriza okwettanira okulima ebirime ebiwangaazi nga kwatadde n'okwewala okutundatunda ettaka lyabwe okulyewaza okusembererwa bannakigwanyizi. Naye buli lwe mubaguza mubawa obuyinza okufuna ebyapa wawe baguze bagenda kufunirawo ekyapa mubawa obuyinza okusimba obuyinja bajja kujja basimba obuyinja. Waliwo yagambye onaleboka katika bampeemuze bampanze mbiveeko ngende nze bagenda kunkola bati lwaki otiitiira. Ono yeeyamye obutassa mukono mu kulwanira eddembe n'ettaka ly'abantu bano. Njagala mukole ekyafaayo abasajja badde mabega bagambe nti ettaka lyatulema. Kyokka bba abalumirizibwa okuliisa abatuuze akakanja tebalabiseeko mu lukiiko luno. Waliwo omusajja ali okumpi n'abayindi bano kaakati oyo yanzibirako n'angamba ne bw'onookola otya abakulira poliisi bonna baalya n'angamba essente mu ofiisi ya RDC nayo zaatuuka. Newankubadde ebyalo ebyolekedde okusendebwa bisaba 30 n'amaka agasukka mu mutwalo gumu waliwo ebisinga ennyo okuba ku bwerende gamba nga Namavondo, Nawankonge, Namizo, Kyetume, Kadumba n'ebirala bingi.